ne Katonda agenda tuyisaamu olugaayo tyopumiddwa mu kipimo nga totuuka bwetu n'obukulembeze obukugiddwako Katonda ayinza obutujjako gwayabagalira emmundu bwewatta obattira bwereere wagati ndeeta democracy ate n'osonga lutiddeeta ono kyate oyo tomuleeta obatwala ludda wa is that the democracy we brought or we came with? It can't be. Gwe lwaki toyagala kubeera n'abo abantu bebaleetedde noono byabakama owa electoral commission naye asibe belt tasibaako emu azeeko ey'okubiri. Mbaaniriza nnyo tuliwa Honorable Major Haji Abdul Nadduli nga bulijjo. Haji ebyokukola abeera na bingi kyovola sijja kubalwisa nsaba nkubuuzeeko Haji wasuze otya ssimu? Mukama wange bwakedde. Waayi. Tulina nno n'embuuza ennyangu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Twamanyiira era dde nyooge mirembe naye olw'okuba mwe mwajja ne mugatta ebyobufuzi ebyo obudde bwammwe tubuwa ekitiibwa. Obaddeyo otya Haji? Gendi. Muliyo muti eyo? Tulina ttabbu Haji. Embeera eno ey'obulamu ne covid akyatulemeddeko n'enkuba etonnya ne election fever, political fever, naye etandise. Obulamu bukutwala butya? Obulamu kasooke kwebaza Katonda olw'obulamu bwatuwadde. Mpulira. Sinnabongootako, sinnalumwa ku mutwe, sinnaba kweraliikirira, kubanga mu bubuumu obwange Katonda mwe yammumbira siimu kyekango era sirina na pressure. Mpulira. Ne ekinzija mu maaso ne mu bwongo neebaza Katonda nti kyekyo kubanga buli lunaku n'ekibi kyalo kirumala Bayibuli bwetugamba. Mpulira. Amazima. Munnange we tujjidde wano ng'eggulo gundi Haji munno twamututte n'awummula Haji Ssebaggala. Okyamujjukirako ki Haji? Ssebaggala oyo olw'okuba obulamu bwe bwonna bubadde bwa kibuga ng'ate obulamu obwaffe bwa kyalo kubanga tubadde tusomesa mu byalo eno twazaalibwa mu byalo ate ku mulembe gw'okujja kwa Idi Amin saakujuba nagenda gabana bintu ebyo newankubadde nali mukulu. Natya nnyo kubanga nga mbirabanga riba kukumpanya. Kale nno sikyampa mukisa ku interactinga naye kumanya bimuvudde mabega. Ebisinga mutegedde nga amaze okujja wano mu byobufuzi mu waaliridde obwa mmeya. 98 ebiseera ebyo. Ate bwe twali mu DP naye mwe yali nze nagizanyira eno waffe Luweero saagendayo. Naye obuweereza bwe ndowooza bulabikidde nnyo mu busuubuzi ne bulabikira nnyo mu byobufuzi bya Kampala era nga bw'oyogedde naye Katonda amusaasidde amazima nti kyakozeeko akikoze. Tusaba era amusonyiwe byakola ki byamuyitako. Haji mbadde eyo ne nzigamba kanzijeko eno nakuwulira ng'ogenze ku NRM. Katutandikirawo Haji. Obusungu obwakutwala ku NRM Haji ki ekyakupakula ogambe ngenze ku NRM jjojjo wano kyenjagala okutandikirako ekyo Haji nkimanye ndowooza n'ebibuuzo binaavaawo. Kaakati pate yaffe eno ya lutalo so si pate enjinge nga kuduula ebyabaana bakeera enkya nti kaakati pawa kaakati ffe nuupu ebyo biba waggulu naye nga mba wansi tebiriiyo. Naye eno pate yajja okurektifayinga amazima be gaayonoonebwa kubanga akalulu kaali kafa aba DP abaakawangula era nga omugenzi Akbar Nechoni amaze okuva mu UPSA gy'atubbemu ebyama ne yeefuula owa DP yajja alanga n'atuuka kugamba nti it has been a landslide victory of DP nga tutuuse ku bifo 67 ekitegeeza twali tumaze okubuuka wakati w'ababaka abeetaagisa. Kale nno kwega kyayita landslide nga mukawuuse buva. Mpulira. Kaakati nno omukulu ono bw'agenda okujja n'agamba ye ate omutwe ogwamuleeta gugamba nti bwe twali nga tuli e Moshi
twateesetera okutulira okulaba nga democracy yabeera priority esookerwako. Most conference Tanzania mpulira ffe gye tutaali tuwulira tugamba nti mbikugamba nga naliyo mpulira kaakati n'olwekyo kibanga bwe kityo bwe kyali tiye ne tutandika okukola ensonga zaffe ezo nga tutandikira na kuki ku democracy. Kale ne mukola democracy oyo kutwazimbira ekintu kino nga bw'okiraba mpulira era kyekugambye nti entandikwa ya NRM teyinaako kakwate n'entandikwa y'ebibiina ebirala olwo twagitandika nga revolution. mpulira abantu baffe baafa, abaana baffe baafa, bakadde baffe baafa, bajjajjaffe baafa. Kale no okutuuka ku ekyo Katonda n'atusaasira ne tuwangula. mpulira bwe tubanga tuwangudde kiki ekiddirira twatandika okussa ebintu bino mu nkola okuteekawo gavumenti ogiraba ddala yali democratic kubanga si yali nnonde ne tuleeta ab'ebibiina byonna ebyenjawulo ne bekkata mu gavumenti omwo. Obalaba Basemwogerere bayingira, Bankanji bayingira, baani bayingira, bonna abaaliwo abaali outstanding. Tukola ssemateeka omulongooseemu atya njagala okutegeera kaakati ssemateeka omulongooseemu oyo ke kadde aka 86 tutuuka 88 abantu beebuuza ebyaffe bye twakkaanyaako biruwa ye Ssaabataka aluwa. mpulira kale abo nibakubaganya ebirowoozo era omanyi obwongo bw'abantu abakubagana empawa ne bakubagana empawa adde mu buntu ng'omuntu wa bulijjo adde bw'ati yagire bw'ati mulimu ne bannabyabufuzi abalala naye bakyalina balamu babagamba nti kyatukoze bulungi n'erinnya obutakyuka ne tugenda n'eryo kubanga liri ekigambo Kabaka nali ate litabulatabula abantu lituleeteramu enjawukana. Kabaka yekka okumwogerako tusaasajja Kabaka mpulira tumwogereko nga Ssaabataka. Olwo batugirayo ebirowoozo byabwe eby'omunda ebigamba nti titwetaaga Bwakabaka naye twetaaga butaka bwabika. Kiri kivuddewo tebakyayagala kukyogerako. Bye byali ebirowoozo byabwe nga tuli mu kumulindirira okudda. Bwadda 88 embeera neekaluba neyeyongera okukaluba kino babanje ebyaffe bagiriba. Kaakati ddaaki bwe tutuuka mu 93 ng'ebintu bikaaye Oweekitiibwa omugenzi Abu Mayanja naawe bwekiragiro okuva eri president tigenda olabe mu ssemateeka omwo akatundu Obote mwe yasinziira okuwera Obwakabaka mu kayiseeko resolution ekajjawo. mpulira Abaganda bagende batikkire Kabaka waabwe. Era waliwo n'omukyala munnamateeka yali agambye nti bwe munaamutikkira nga ne ssemateeka bw'atyo bwafaanana nja kubasuuwinga. mpulira nga bw'olaba gundi ono ani oba ekyambadde yani oyo Mabirizi naye yali nalukalala bw'atyo nga Mabirizi. mpulira tebazaala omuntu omulungi n'omubi tebazaalayo omu. waliwo eyaliwo tannajja kati yakutta akati kaakati yakutta akati. mpulira kaakati nga ssemateeka akyusibwa ekyakozesa ekyo kyali ki mu 89 tulonda olukiiko okugaziya olukiiko lwa NRC. Kino ekirowoozo kireme kubanga order evudde mu Museveni ng'omuntu mpulira kibenga luli paalamenti bye yayisa ekijjawo Obwakabaka era ne paalamenti eriwo eyise ekibuzaawo. mpulira era twagenda okukiteesaako bakiteesaako era nga kirimu empaka ate kati bano bakaba naddala opposition olwokuba yali ejjuddemu
abantu abatakkiriziganya na nfuga za nnono ate kale kubanga ebintu birina okuwadde okuteesaako musemateeka nga ajja getugenda okukola ate bano bagende banusulayo ng'omukyala asima lumonde bw'abanga amusima tayisima kibiri kimalawo agenda ajjako omunwe gumu ate ekibiri kino n'akibuuka gamba mpozi ate nange nendaba mu ekyo nakyebaza nti senga byajjira wamu tusekewo kabaka tuzere obuyinza kyali badde kizibu kubanga banalaba okuluma obujiji okwaliwo nga kali kajjiddwayo kasoosebwa nga balaba kyemulugunya bingi byalizze lumu kaakati nno ki ekyaddirira ku ekyo ekyaddirira ku ekyo twagenda Naggalabi ne tutukkira Ssaabasajja obwakabaka ne buddawo naye nga obwakabaka babuleese ngera tebuliiko gavumenti ntongole kuteekawo buteesi bwe pa kale nno olw'ekitiibwa kya Buganda ekyo ekyaliwo ne Ssaabasajja Kabaka olwaleero kiri ekitiibwa ky'abakitaabe mwakyatambulira kubanga tusooka otunuulire nti gavumenti tena kyebagambye nti mbawadde obuyinza buno mukole mutola tebasolooza musolo tebalima abuulo bakola batya ne banyigiriza lwa kitiibwa kyabwe nga gwe bobeera ku ero wano nga kuliko Nagagga naye ng'ate omugamba agamba obuyinza tabuwulira ate era ye alindirira bano ate nabano bonna gwe balindirira asalawo ki ne chairman amumiriramu kale no ne Buganda embizeemu ebirala bwebyo bibiri naye ekyatunyiiza kiki democracy ntumuteekawo era yattira abantu bwetugenda okwetabamu fees baziwa miliyoni 2 kaakati bw'otunuulira abantu okubasolooza namunkumbo w'essente ng'ezo naye ng'ate ggwe mabega olinayo ekyokwese kikyamu nnyo saagala kyolaba mugundi nga kibi ate kituuke ku ggwe kibeere kiki kirungi omukyalo oyo mwannyinaze Saida Bumba yali nebbanga tannaba kujjulukuka kuva mu nsi n'akuba olukuŋŋaana ekiwoko n'aga nti bannange tubasaba mutuwa akalulu kano nga etamu yaffe esembayo ke kagenda okubeera last nabagai kubanga nange mbanoonya akalulu nalimu kaakati tiye neŋŋamba batabani wange abo nti genda osoma amateeka ago ogamalirize udde kubanga kino kitundu ky'abajjajjaabo constituency eno eyo egwa mu ggombolola y'e Kapeeka kaakati gye baasalako ekitundu ku Kapeeka neefuuka eggombolola y'omu Kito nze we banzaalirira ddala mu Akagwana mu 2 kyekyo ekitundu kye tulimu era ekitundu ekyo taata we yasinziira okufuga eggombolola n'okusala emisango 224 egitaakyusibwa nsala okutuuka mu high court eMengo naye ate oli bavudde Kapeeka lwaki obambuka ebintu sooka obyetegereze entanda z'abajjajjange ziri eno eno nze najja kukubayo kyeyo eruweero ndiwe Kapeeka aji nabiwulirako bwe balenya nti tewazaalibwayo neno eno sirinaayo ntaana ya mwana ya jjajja yaani ebyaffe biri era afiire eno tumuzaayo kaakati no n'olwekyo mu ekyo bwe kyavaayo okwesimbawo ne kuvaawo ate era mu kino ne Saida kye yandisoose okukola engeri gye batambulira awamu bwe yaliwudde nti mutabani wange azze yali badde avuga n'ajja wano ng'ebintu binaakusajjuka kutuuka eyo kyowange naye mbadde nnyanamu omwoyo ogujja mbadde nsaba mutabani waffe tumwongereyo ajje mu budde bwe buti nga wali bwe yagamba nti mumpeeyokko wano ngira ntambula omwana n'agenda mu mateeka nagira ng'akyasoma amateeka naye bwe yakyusa ebirowoozo
ate yajjira mu bukambwe ebyembi bisekerwa Haji yajjira mu buki mu bukambwe buzibu nze kankulage okakasa nti mbadde nnyina omukwano ne Saida ku mirembe gy'essente egyagwawo 27 ku Kyogamu n'ebirala waliwo ensimbi ezaaweebwa basajja balaba mpulira kaakati nga zizingiramu bano Saida Bumba Kiddu Makubuya owa banka Mutebire ne basajja balaba kazirumirizibwa mpulira kaakati ebintu ne bibeerawo ne bibeerawo ani yate ssente ani yayisa kino ali yakola kiri ogenda okukakana nga Museveni asazeewo nti Mutebire ne basajja balaba abo abejjeereza kaakati Saida Bumba olino lwakubanga oli w'amateeka nga yatone jeno ne yatone jeno awo bagende bennyonnyoleko nawulira obusungu mu mutwe yali Makubuya mpulira nawulira obusungu mu mutwe obutagambikako mpulira era olukuŋŋaana olukiiko nalukuba nyimbwa ne bantega ebyuma nga gwe byonteze ne ŋŋamba nti mukadde wange olaze obusosoze obutaliiko kkomo ojjamu otya abanyankole be ababiri ate abaganda ababiri bona obasindika bagende beewozeeko Saida ne Kiddu negamba nti njagala nkulage gwe wennyini gwe walonda Kiddu Makubuya okumufuula kamishona mu kakiiko akakola ssemateeka tetwalwana naye nga akasaka kowulira kwe twatuula kalinga omuyembe gwange ogwo gwali mu nnimiro y'ekibanja kitaawo wa Kiddu oyo mpulira awe Makulubita tetwatuula mu kasaka ka munsiko eri wala onfuna bwe mwali muva e Tanzania Saida nali simumanyi mwe mwatambula naye kaakati bw'omutusindikira n'omusindikira engoozi mulye ako kalina buntu ki mpulira mu butuufu Saida Bumba yankubira essimu n'agamba nti weebale nnyo mukama wange twafunyeemu kalaliifu nkugirayo kukulaga tetewali mbiranye wakati wa Nadduli ne famire ye naani muzze mutambula ennaku zinaagi nja kweyambisa olulimi lwaffe lwekiyita kumubeereramu ozze omubeereramu n'agamba nti twafunyeemu kalaliifu nimuga nti oke kirungi kimpeweddeko kyabadde kitutuddemu muzeeyi n'asirikira ddala becce jjo lyabalamu awo nga mutabani wa Saida awasa pulezidenti akyatulira ku mbaga wali ku Serena njagala okutegeeza Saida ono bamugatta mu bintu naye ogenda okwetegereza nga teyabiriimu n'olwekyo talina musango era ekidaala kyonna kyakola jubilation olwo n'amwejjeereza mpulira awo gw'olabawo obunyiivu singa olabawo obuwalanye singa kankugereze Haji gwali muteego n'aligambye nti Haji azaamuwala n'abaana n'abazzukulu naye ebyo ebikolwa tebirinawe bindagidde nti mwalina akakuku ate kabeerangawo ate kalibadde kava kuki ki ekireese embeera kaakati nno mu mbeera eyo ogiraba njiraba bwe tugenda mu kalulu yiye avaayo atugamba bino bye byanyiiza mu bwongo Nadduli talina ssente agenda kutunda ttaka ategeeza abataka beewaffe wali mu constituency oyo omwana gwe mwesimbako ffe tulina essente tulina n'obuyinza wano bwe yamuleeta nalumba sale ne munyonyola timbadde nsaba mwami Nadduli mujje kuki ku kabineti atansibyeko bino era ntugere ntutula ne pulezidenti
kakati kwali akyali minisita banoga nti omwana w'omunyumba gwokola ku mwana waffe mpulira simanyi oba amakulu yagategeera oba teyagategeera yava buvyeri abayisi nti kazi kaleese omwana we nange kyenava ngamba sale tutule mu kabineti bamugobe kaakati ng'ate omega mu kusisinkagana kwaffe naye sale yeebuuza ani yayita mukulu wange emabega okumukozesa ensobi eno ku mulwanyi munne nemugamba nti no njagala nkubuulire sale ebyo tobyeraliikirira fe obusiraamu butuyigiriza nti katonda yawa ate yagiraki yatwala obanga ye periyodi yegyampa bw'emyaka gy'olina tolabanga ku baana abafanga bato webali katonda abamubonereza kuki aba talina kyeyakoze webali nnyo aja obukkakkamu obwo kirabika bwe bukulinnyisa ku mutwe oba okuleka obulesa ekintu n'ogamba mukama yaleeta yatwala nga bo tebakozesezza mukama bweba tebamukozesezza ate ya mukama alimukozesa mpulira kirindirire nga tekirema kujja mpulira ekipimo ky'opimiramu banno naabulikeera enkya ne bakikupimiramu mpulira kale nno ekyo nekiggwa baamala okukitegeera nagenda ewa sale ne mugamba owange olw'ensonga eri gye yali yeebuuza ani yayita muganda we emabega ne mugamba nti owange nkubuulire nti mmanyi oyina bambega bangi eggombolola ziri 5 ezikola constituency ya Central Nakaseke constituency tumanye olabe ku byenkunyonyodde ebyanyunyonyoddwa abatuuze ebyayogeddwa mwannyinaze naawe mwanyoko mpulira kiye nali nsuubira nti anaayita Saida nange ampite ne abalala baana abayagadde okutunulira ku bintu ebyo kubanga okweyogera nti nze na seketerera gundi bamuggyeko nga kibawaasi nga mmwe bamu ng'ate omuntu azza kubeererawo mu mbeera ezaalibadde zaali kutwala edda mpulira kaakati ekyokubiri era nga kiva mu ye n'agamba nti ddala era akigamba banne ti omwana tumulabye wansi alina amaanyi kubanga bamubuuzanga gwe Swaimani Jakana Naduli oli mutabani wa mukadde waffe ono eyatukolera emirimu gino nti ye yatukolera amasomero getukulaga tanka z'amazzi amalwaliro gano amatono health center 1 ne 2 ne 3 kati dams ezasimibwa enguudo ezitaliwo ezatemebwa n'olumu twali tuli mu kabineti n'abuuza ku mityombere mityombere ekyo kiri mu ggombolola y'ekikamulo gye baatusuulira emmundu ezatujja mu nsiko nga ziva ewa Gaddafi negamba nti mukama wange oluguudo nalulima olw'okukuuma ekijjukizo ekyo tuliba twagala kukizimbayo kiribanga tuyinza okukiteekawo era ne baganda bange ne mwannyinaze abe mukwaya nga balinayo n'effaamu ne basanyuka bampa n'endaawo yange ey'ente era ne bagamba nti bwe nnaaba nkola embaga njajjirona kubanga yo sigenda kukusaba zeezadde tiye olw'okubatemera ekkubo nga ntemye ekkubo eriva engogolo nerisoboka omugga Lugogo nerigguka ekalagala neryolekera mityombere nkufuna kaakati gwekuŋŋamba nti ebintu ebyo baana baalaba abantu bali bawajjaka n'akalulu lwange olw'emirimu gye nnabakolamu kubanga bampita tijangu tugende ffena nti ndi musajja muganda serabangako muzadde agenda kufumbirwa ne muwala we byaba agenze oba musajja kudde nga mugenda kufumbirwa mugende bayinza okutakulonda ng'ate bamanyi nti wava eno nti sajja kupakasa opakasa twazza kukola mazima nembata ne bajja n'agamba nti abwana ajja kuwangula wansi naye ffe akalulu tujja kukawangulira eri waggulu Saida amawulire ne gatuukako
era natambula nengende wa Tango Odoy nimugamba tuwa omukyala yawezebwa ati nebo bosindika abanalondese waffe toteekayo bambaliga bajja kuvaamu embazulu eyinza okwonoona ekibiina betunaakomyawo betwalwanyisa ne Katonda agenda tuyisaamu olugaayo ti opumiddwa mu kipimo nga totuuka bwetu n'obukulembeze obukugiddwako Katonda ayinza obutujjako olwebyo bagenda bakola ebyo byekyana ekito prophecy nga y'amaanyi prophetic message nga y'amaanyi bino ebize bikolebwa ebyo Katonda yaligira ddala n'ajjako n'agamba nti opumiddwa mu kipimo nga totuuka n'obwakabaka wo bukugiza eki bukugiddwako gwayabagalira emmundu bwewatta obattira bwereere mpulira wagati ndeeta demokrasi ate n'osonga lutiddeeta ono kyate oyo tomuleeta obatwala ludda wa watukkiriza twerondere lwaki kati osonga busonzi oyagala kusonga busonzi is that the democracy we brought or we came with? It can't be. I see. Gwe lwaki toyagala kubeera n'abo abantu babaleetedde nze nali nnondesa akakiiko emitiyana musizi fire bagendugendukakana ng'abantu abalondeddwa ate be babadde abayuusi nimbaga nti abayi lwaki mukola mokare pulira nga mulima limu ekigamba nti abasajja bano bakomayo ne badda babadde banoonya buli chairman gwe batta kaakati be bali babakutta batte bali abaabwe nimbaga nti tumaze mu lukoolaawo emyaka 5 mwali mundabyeko mu mitiyana muno naye nzize kubanga ekiseera ky'okujja kigize eki kituuse kaseera keeko mpulira nibaga mutikale so nga ate amagye gaffe gali wali mu wabigalo era ng'abalala bali mu nteesaganya Nairobi noli yajjamba akabanda kati wange ebye nimugani nyinza okwogera ku Nairobi n'omulyango oguyingiramu mu conference nga sigumanyi mpulira kakati olwo mbyogere bye nyina wayali siki ezinatuusaako bisibiriko nzinjo byenyina okunyonyola abantu biri mu 10 point program gye twajja nazo mpulira naye so sigenda kulandukira kubiri era n'omu ku baali abakamanda baffe nga guno gujja oyo bali nga gundi Ahmad Kasiringi wali ne mukama wange mukama wange yali siyo ngerinnya lyagala kugenda Kasaka bali we bali awo era basanyuka nno kyayamba nnyo okutwala okulutegeera obulungi nga n'ekirevu kyange kikoma eno nyina n'omuggo gwange gwentambula nabo ne lugabira yange ngumwe ennungi aji gundi ekirevu ekyo wakikuzaako nga siira kifaananyi kye nali ate ewamwe temwabya nnyembe twabya bwe mmala okwabya olumbe mukola mutya abaana sikozi tubakola tutya baba mwenviiri mpulira kakati olumbe lw'ekirevu ekyobuyeekera lwaggwa twalwabya mpulira aji njagala okumanya olwo siina mu byonna kyempulidde kyoyogera kiraga nti Haji alina kye yakola Saida bw'aba ayinza okukiŋŋamba akiŋŋambe kumusimbako omwana ng'akyayagala ente nze nzirakuwadde amawulire nti bwe yali kiwulidde ng'akyalina anxiety yalitambudde najja wano yakajjawo mulundi gumu simanyi mingi nnyo nange emirundi nakagenda emeka mu ofiisi ye mpulira eno ensimbiyo ng'akyali mu jjenda mbadde ngendayo mpulira kakali ataawo nalibadde nga obwettane buvaawa sirabawo mpulira tuuka okugamba nti tujja buwangulira waggulu kwe kulaba ekitongole kyaffe ekya Electoral Commission nga kyakola vulugu aleese ebintu byonna okubitunuulira okubiraba era nkakasa oba nali maaso go oba maaso ga munnamawulire mulala nibagamba nti Tango Odoy musaasira ali double oppressed anyigirizibwa abali waggulu n'abaate abali wansi
ate abali wansi we bamunyigiriza batya Haji either ye munafu mu nkola y'emirimu talina mugongo bwekikuse omulimu okola gugwo gwa nakyeyitize mpulira ngezimwe gumba mpulira Haji oyinza okulaba nga ali wansi naye nga bw'ateekako enjota ze zikunyigiriza zikutarifayinga deeta gundi mpulira deeta gundi kubanga bino byenkunyonyola babiŋŋamba jjo luli nga tuva bwe twali tugenze ku headquarters zaffe za NRM ekyaddondo ploti 10 mpulira sebo oli kyabudde agamba nti ekyawanguza Sodo Kaguta nti ye kiki nti muganda waffe yayisa mu bantu besembabula amaaso ono omwana bamukukunudde Nyabusozi bajje bamusimbe ku bantu baawa besembabule nabaga nti sembabule teri mu baana basoma mpulira tiye nebagamba naye nabaamu ebigambo byesijja kugamba wano ebyensembatu omuntu ayinza obyongeramu nebinfuukira akabasa nti nayimirirawa era essaawa zaali mmeka naye nga byalimu olujeregerero bane bagamba naffe katufuuka abagwagwagwagwa tulonde mugwagwa munnaffe mpulira ekituufu Haji kye tukumanyiiko obaddewo akaseera k'okwogera ebigambo ebyetaagisa we byetaagisiza so kiyinza okubeera nti nno akyogera bw'atyo nti yali bampozi ng'era bwe watandise okufuna obukukukuku mwabo bw'obadde obeererawo ng'oli ayinza okkironderaawo awo wennyini nnyini sijja kusooka kuyisaawo amaanyi agazze you are a full-fledged major of course ebyammwe eyo nze sibimanyi era gw'onambuulira amaanyi ge tulaba ganyigiriza abantu b'essembabule wakati wa mukulu munnammwe Sam Kuteesa ne muwala we ne muto wa Museveni Sodo Kaguta nga gasusse obungi anti ekyenjagala nkulage obugagga bwami sitegedde kyotegeeza Haji obugagga bw'obeera omugagga automatically you become a leader, you become a chief by your status mpulira omugagga ku kyalo n'okubadde nga taliko executive ya bukulembeze obuliwo mumukkiriza n'atula ku backbench katebe k'omugagga kabeerawo bukiiko ne waaba tannaye oluki ekikaleesaawo bamanyi emirimu gyazaakolera abantu webale nnyo emaali eyo automatically emuteeka mu sifa eyo eri yes kaakati nno nabo beegutyo bwe gubadde naye bw'obanga ntunuulidde tiye abantu abo nga bwe babadde bafaanagana ate n'obubumbwa tobubuukangako mu bantu abasinga okunyoomagana bantu ba lulyo lw'abalaalo banyoomagana buli era twakayagerera nnyo mu nsiko yaba omwiru ne mugamba nti ngenda kukuba oluyo oludukuziba n'amatu jjajjawo yangula ludda wambeera omudduwo eyo njogere mugikomyanga eri nga mubuuka nazeekongolera ewaffe e Buganda tetulinayo racing kopi nanki nansiru okugamba akagamba ako nti yaba omwiru ekyo kakikumala okukutegeeza nti totegeera kunaabuula kujja mu kitiibwa kale nno n'olwekyo nno kati ngaawo bali atpa ebyo ebivaamu okunyoomagana okubeera muku kwa bubumbwa naye ndowooza tunaagendera ku nkola ya gundi enjovu we zirwanira bantu be balabye olwo olugero luzungu
kyetwalabye eri enjovu ebbiri zirwanagana emmundu ezikubwa abantu abakubwa embooka ezitali za bulijjo oluseregende lw'emmotoka nga lulinga olutwala ki kiringa nti akalulu ka 221 kabadde kaggwera wali naye ensi eragawa Haaji kati ensi jo nabadde n'omwana wano nimuga nti apiiru gye nkola ngikolera His Excellency the President, the entire cabinet, the entire civil servants, abaweereza nga bayamba ku gavumenti eyo okubaidinga n'amateeka akalulu kafu akajja akabba 221 kasobole okubeera nga kali normalized. Mpulira naye betunaabiteekamu embeera eno etambula bweti ndeeta ono ndeeta oli ndeeta ono ndeeta oli z'ensonga mpulira era nakyo kijja tuyiikako nkuwulira kasa ate noono byabakama owa electoral commission naye asibe belt tasibaako emu azeeko ey'okubiri waba asiba omusipi ogumu tegukyamala yongereko mpulira ambeererewo nga bwolaba omulamuzi w'e Kenya bwe yali yagamba nti ekintu ekiyitibwa nga kifu ate toyinza kujjayo katundu n'okiyita ekiramu akalulu kagende kaddwemu kasita muvuddemu ennyuguta egamba nti mwalimu okubbira bw'otunuulira be balamuzi bano baatuwa tukakasizza obubbi bwalimu naye bw'otoolako ku kye babba ate ekisi n'omugandi wagwagowalira waggwe obwateekebwaho nga bwakubba bwe bulwa kuyabadde abba ngabba ku bwange ngabba ku bubwe kaakati kwegamba oli bwakutunuulira akakasa ati okubba kukwaliwo kankaka wanjisebo weebazanga Katonda efeesi gye yakuwa naye teyisibwamu maaso mulimu Katonda gwawa feesi ng'oliwo okumutunulako n'omubalirawo nti talina magezi amagezi gabeera ku maaso ezo zifaanana zitya feesi ezo ze zitya zifaanana zitya zenkubbireko bagamba nti omubi apama mu lumbe nti ekisajja ekyo kyavyono tulaba n'entunula gye kitunulamu mpulira entunula gye ntunulamu yendaga nti nze mpama mu lumbe mpulira atunula obulungi yitapama asobola naye oli enfaanana ye yejajinga okutegeeraku ye mubi oyo nyinza okuwayako okulabirako akalala Dr. Balintuma Akalibala yasomera mu America amateeka yasoma amateeka ga constitutional law naye babanga amaze n'aweebwa omulimu mu kitongole ky'amawanga amagatte bw'aweebwa omulimu mu kitongole ky'amawanga amagatte aba Nigeria bajja kubeebuuzangako mu nkunyimirizaawo y'obufuzi bwabwe nga bwe babusaba mwabo abaaliyo nga ne Saudi Oudoma mwali Saudi Oudoma ye mulamuzi saabalamuzi yasooka okuleetebwa wano naye nga bamugjeeyo Nigeria eyo naye omusango bwe twali bawuza emisango gy'amasaza gano Buyaga ne Bugangazi baguresi ibingira babo mayanja abandi baba Kironde beki ne bagiddukamu ne baleeta oyo Nigeria baleta Dr. Balintuma Akalibala wawali erungu jaamu yajja ayambadde ng'atadde n'ekisepeewo kino ekinene ku mutwe era nga asumise n'olubugo Saudi Oudoma agenda okumutunuulira ng'alabirira ng'omulalu azze mu kkooti bw'olwajjako esepeewo n'amweyanjulira nti otegeera omuddugavu yali mu lukiiko lw'amawanga amagatte gwe mubuzangako ku bwetwaze bw'eggwanga lyammwe yenze mpulira
Dodoma yagamba ti omusango gugende mu maaso. Yaga tojjukira akatundu ko mwaka era Saka kamala emyaka 10 bwegiti ne bakawuza ne bakaze egindi ate kali bekati ne bakaze omusango wa constitution n'ensi tegukoma. Mpulira yawewa era kye kyaleetera Obote okuwamba n'okumenya ssemateeka oyo mu 6 nga tabisobole ng'omusango gye gugenda tajja kugusobola. Mpulira kale nno bw'otunuulira ebintu ng'ebyo bibeerawo naye obwenkanya busiteka okubeerawo era nga bwe tutunuulidde bannaffe balese revolution eno nkyagibalira emyaka 10 ng'etambula senga etuukiriza ebyo byeyeeyama ng'ejja ffe twalifudde ne tugenda ne tuggwawo abaana baffe ne bajja ne batabani baabwe ne bajja ng'etambula. Naye buli lw'oteekamu ate ekintu kyennyume kyekitta revolutions zino ne zikoma mu kkubo ne zigira ki ne wabaawo ate ekirala ekijja ne kizitwala. Nyinza okuwaayo akagero kano nti Katonda bwe yali ateekateeka akalo si mmere akalo mmere webale nnyo gwe bw'okagaayako owulira kalumira. Kaakati nno akalo ekikaleetera okukalubiriza abanaakalya ensala yaako mu nnimiro, B enyanika yaako, C ensa yaako, D enfumba kubanga oyinza okubanga oyiwamu ensaano amazzi ne gagenda gayiwuka mu kyoto muvu oluvubu bwoba olufuufu oluyimuka bwe ludda luddira mu kalo koogoya oli agenda okugayaka kalimu ettaka kalimu so nga gwe akola ebyo gw'okalumiza naye ye Katonda ya Katonda takateekangamu byakulumira. Na wano revolution yaffe bw'ogigattamu n'ogigoyanga akalo amazzi ne gava mu kasepiki ne gayiikako mu kyoto gajja kuleetera akalo okulumira gajja kuleeta pato yaffe okwonooneka. Olowooza tekyatuukawo dda Hajji ekyo? Ndabanga pate yagenda edda bwe muba nga mulimu ababasala endongo n'emmundu gwe kankaka yenze kankaka wiibale nnyo yaga nti ebibi byammwe bibanga bitwakadde nga bendera mpulira naye bwe mulirongoosa ne mwenenya biritukizibwa ng'omuzira. Akadde kakyaliwaako Hajji bagandi Uganda egenda kukoma nkya ati akadde revolution yammwe waliwo abagizungiramu n'emmundu baziwuuba. Okeke nasabidde pulezidenti atunuulire n'eriiso George si kulwanga bw'agenda aligenda ne revolution ne tusigala nga tusomwako nga bannabbi abaayimuka oba nabbi bwagire bwayimuka ennaku bwe ziti emyezi bwe giti emyaka bwe giti ne busaanawo. Kale nno n'olwekyo ekyo bw'okitunulidde kyekyo kyekyatuleetera okukaayuukana nga bwe nkuyitiddemu nga bwe bayitiddemu abanandaba obulabi nga tetulinaganye nga bwe tulinanaganye okunulira okulaba tugamba ti Katonda bw'aziba ekkubo lino ataggulawo eddala. Hajji kansooke ensimbewo akati awo ŋŋenda kukubuuza ekkubo liri singa mukoka aliziba kikyozzaako? Ati kyekyo kye mbadde nkugamba. Tubeebaza nnyo akaseera konna ke mutwala ne mutuwagira ate tubeebaza nnyo naddala bannaffe abali wano mu ggwanga lyaffe nga mmwe musinzira ebintu ne mubirabira wano naffe twewaayo okubaweereza. Abali ebweru nammwe muli bankizo nnyo kuba mubeereyo ne muweereza ebirozo ne mugaa leero Hajji nga yabadde mukambwe oluusi ne mugaa Hajji kyayogedde kye kino na kino. Hajji abantu bakwebaza kizibu nnyo wano wajja ne wamerawo omuze gw'okuba nti ayogera amazima talabibwamu nsa mu kaseera waagogeredde. Abantu bejjukanya kimaze kubaawo naga Hajji nno yayogera naye nno ng'eyakuvuma ng'oyogera takyajjukira kuyagamba nti owaaye nali musobya. Kale nno nze ku lwabu abasiima ndeese obubaka obwo obw'okusiima. Hajji Saida kirumirizibwa n'obujulizi bwe mwatwala mu kkooti nti yababba akalulu era kyogerwa eri abo abatono be twafunako nti anze wano mpangudde
wano batuwangudde wano bakoze batya mugenze mutaddewo process eyokuba nti nno mufuna obwenkanya okuva eri oli yagamba nti mwabaavu gye tunaasinzira okukola ki okuwangula naye neebuuza Haji ate ki ekyakutwala eri mwabaavu gye wategeera nti nno bali kubba kubanga mu bye twakwata mu butambi buli ate kiraga nti already wali okiraba ne mu bigambo ebyakuleetebwa Saida okuva ku ground nti oyinza okubbibwa akalulu from above kiki ate ekikutwala mu process gy'olaba nti yali esuubirwa okubanga evaamu results ezo amateeka tugalondoola nga bwe mbadde nganenya bannaffe bali mugalondoole nange nagalondoola gwe nga bw'ozze nga kubuulire naawe n'ogategeera n'omulala mpulira mwogere nga amazima n'amazima gali bafuula abaaki ab'eddembe mwogere nga amazima wala kukalula mulula akagabe nga gakawanga omususa gugwogere mpulira nali siyinza genda ate Kenya mpa ab'e Kenya nga banzibidde wano Uganda nga Mabirizi bwe yatwala mukamaawo yakutwala mu kooti eri etuule Tanzania mpulira kaakati na wano nali nnyina okugenda Mbalage era kakati tulaba nti tizati nzirina ne bye nabawa bw'obaga nti kale muleete ku tallying sheets tujjeyo n'ezaffe ezaavanga kuki ku buli center tulabe ate agana bw'otoolako ate kuvalia babba olwabbibwa naye ate bona nemugaa nti gumusango gwakulemye okusala nandiki awo omulaba bulabi ng'oyo nti yazaayi n'ekijinji si mulamuza yeetongodde n'omutwe gwe mpulira n'omutwe gwe tavannawa alina kyazze nakyo ate najja kwogera bye tulowooza nti bwe bukugu bwe mpulira obukugu tebajja nabwo anti Haji kyekyo kye ŋŋamba kye baakugamba wali ate kaakati gwe simpase togifunye gyendi sigifunye bufunyi webale nnyo wabula erina okubaawo webale nnyo kaakati oyo gwe ngenda okuddira mugambe nti nkomyewo tulaba nti mubazeeko ne mubagira ekkubo mpulira tiye n'agenda okugenda okutuukayo nga gwe kankaka wantuusaayo dda kyo kituufu nagati namulabye yagambye bwati era nempromotinga n'ebibuuzo bingi ebinambuuzibwa bokka mu constituency mpulira ate bijja kwanguyiza okunyonyola kwange okutegeerekeka amangu Haji kijja kubeera ku history repeats itself oli bw'akubba mu primaries manya agenda kukomawo bw'aba yakubbya muggo ajja najjambiya mukaluka awamu bw'olanga nti nzize independent kine kigaana tolowooza nti ate agenda kubba nnyo ng'akomyewo mukaabonna kuba n'abaavu gye yayogedde era ekyaliwo abaavu tesibwekola bw'oba mutuufu wa kika ki atayiga kutegedde Haji nemala okuwangula omulundi ogwokubiri era oloddamu n'ogamba tewaya bya Mukama nadduli tumuleeta mpulira abo bombi bonna obasibye mu tuliki mulimu nga beeganye Katonda abo ensaba Katonda ndi Katonda gwe bambonereze sikyalina kyambagamba mpulira Katonda atugamba mu Qur'an nti ndi kumpi nnyo n'abo abali azaamanyizibwa nkitegedde Haji ekyo kyo kitegedde kwegamba ne bwadda nakyo ogamba nti owaaye Katonda kye wayogera kandabe bwe kinyambaku wano mpulira amazima Haji onnyonnyodde ensonga eyo nakano njagala nkayise mu puroguramu ya leero Haji nsobole okufuna lwe ndiba nkufunye omulundi omulala binaaba byalulala Haji waliwo ekyenjawulo jjo twalaba omulangira Wasajja ne minisita w'ebyobulambuzi Kiwanda nga bakomezzaawo emmotoka Rolls Royce ningamba kendisinkana Haji omusajja ayagadde obwakabaka bwe ndimubuuza Haji oli musanyufu ndowooza kukuzza kw'emmotoka ya Ssaabasajja Kabaka Rolls Royce kaakati mulimu emitendera giwera kubanga waliwo ebifaanagana naye ng'ate si bye bimu
nkuwulira emmotoka Rolls Royce okugizza mmotoka yali ya baffe mu bukulembeze bwe nga pulezidenti w'eggwanga Rolls Royce yeeyo naye ekyakola obubi kwe kuzza omugangatika ogutalina mipiira ogutalina mukingalinga abakitwala ekatwe okikolamu essigiri senganga pulezidenti yali azza mwoyo mulungi emmotoka eyo yaliise ab'ekampuni ya Rolls Royce ne bagikanika nedda nga ne baffe nnyini mwagituulamu nemulaze egindi naye okugigguza munajanga nemugirabira mu garaji iye okukuba kuzanyira ku bwongo ate gwasoose okukindaga Haaji nange nno obwongo kabuggule nkirowoozeeko bwe mba nkuddiza emmotoka yo Haaji mu kitiibwa saali kuddiza kipampagulu n'aligambye nti owaaye engeri ya kitiibwa kampuni egikole kwali ng'okuyisaamu amaaso kwali ng'okukola ekintu ky'otayagala kakati kyenjagadde okugamba nti obunaku bukuzza gye baakutunda kankaka nenkukuba ebbeeyi nenkuwa abasajja abayita muno oba bakututte Congo oba bakututte Cameroon kakati bw'ogenda okutuuka eyo ng'omalako tumalako n'azeekongolera bweweemulula bw'oti n'odduka ne bagamba olugero oluganda lugamba nti balikomyeyo ne bazza ye musiba agenda buddusi naye ate mba nkyali wano wayise omwezi ng'ate wono ye kankaka nkonkona ku geeti kankaka te okomyewo mukama kubanga tolina walala wakuddukira gwe yantunda ng'olwo nzi nkomyewo aje olugero lutegedde olwo kale nona wano nkuwulira amaka gali amakulu ge gagula emmotoka ne gagikwasa Ssaabasajja mwana atambulira mu mateeka eba mmotoka ye neewangaalirayo neyonoonekera mu mikono gy'abo abagino kubanga teyayononeka lwakuba yali etambula naye bw'osalawo nti mugizzeeyo kyalibadde kirungi ompe kipampagalu bwe bityo bwembanga kituufu nyina ne budget ekola ebirala ebitafaanagana bino those are the incidentals n'alibadde ngiteekamu akasente mpulira toli musanyufu Haaji nkitegedde oyinza obutaba musanyufu ku mmotoka eyo kale eyiyo oyinza okusanyuka ku mbeera yaayo kugizza naye mu mbeera mwe baagiddiza kyalikoleddwa kitya kaakati mu kugizza kubanga ngambe nti waliwo tayimu endala ate era bwe twasanyukira baffe Basamulekere Daniel Mwanga yafiira Seychelles ne beetikka mayiti ye okugijja Seychelles n'esomoka ennyanja eyo Indian Ocean n'etuuka e Mombasa ne bagivuga ne bagireeta wano tebaleeta magumba bakaza mukazi ne bamuleeta kale gye ndigamba naye nga bamuleeta nga scrap naye nga mulamu era baamulaba baamulabira ddala nti yooyo tebatusibye mulambo mulala bamukuuma bulungi baffe Ssaabasajja Kabaka akatwa bakamuweera Bungereza abo bwobote ng'ayise mubakooki bayinaazi be namuga nti katusooke tumuziike wano mu nziike y'ekiseera eddagala lye baamuteekamu bagamba liyinza okukumala emyaka egisukka mu 15-20 ng'afaanana bw'atyo era olaba baamuteeka mu ndabirwamu ennamirembe ogenda okumulambula ng'omulaba ddala nga y'oyo yennyini era bw'oyimusa ekifaananyi ekyo nakyo n'ekyobulamu byonna bitaalinga kale no yenziza egyo tugamba n'emmotoka eno gye yaliddiddemu ng'erimuko ku bulamu bano abasajja abaana baffe betulina ennaku zino si kulwana ne bakubikira nti omanyi nti Rolls Royce bagibbye bagenze okukeera enkya mu wiikendi
nga mu kigalaji gye baagiteeka tegera ki teriiyo mpulira oba ffe tukyekolere Haji nga bwe baatuwadde ekipampagulu tuyiye engeri gyeddawo be bajja kiyiya kubanga n'emmengo kati si njavu gavumenti Ssaabasajja tekyabalibwa mu abo banaku mpulira Haji neeyanzizza olunaku olwaleero njagala nkuwa akaddeko njagala ndeka akaddeko wampadde nsobole okubeera nga neeyuna gye navudde era neebazizza nnyo interview eno gy'ompadde naye nno era siikulekeraawo nyina akasembayo mukama wammwe bamwendoosinza abantu 5,000,000 Haji 5,000,000 mukyazirina 5,000,000 gwe badde otunulira mbisaawe byebadolaga abantu ng'osanga mu 2 Haji tubeeraliikiriddemu twalabye box ez'endoosinga nga baleese emigugu gy'ebox tugamba obwagazi bwa Museveni bukyayenkana mabox ago anti nkugambye kakati genda omusikirize ogambye nti ajja kujja okukyala Luweero atuka mu kisaawe Luweero tulabe nga tubuuze abantu bobatuuza mpulira nti mubasomba busombi mubaleeta mugundi waliwo obubaasi ne bayiikaawo 5,000,000 ando kati zavudde ku kyalo nazo zavudde n'abasemba wansi Rukingiri abasala ne Burundi abasala ne Rwanda abasala ne Tanzania obuwagizi bwatutisizza bwe tugamba si propaganda wamwono tukubya amasannyalaze ate gati ekintu ekigenda okuyita mu byuma okipime okireeteramu ebyo gwoba weetunzeeyo bakuwa ne disitulikiti 87 naye zino zonna basoloza nga tukuliko egamba nti nze gwe waligamba ewaffe etaali mpulira Haji nkutegedde wali oli awo abaana Abaganda amagezi go tebaagakwata wabagaana okuyingira ebintuntu bye batategeera tubadde tuli awo nga tulaba obubadi bwa Kibalama ne mutabani wo Kyagulanyi Haji wabula byotyo obubadi obwo tuwulira nti ekibiina ono yakiguza ono ate wamala okiguza ono nti akati akyagala ate mwamagye gammwe nti ate ge gamukutte oli okumunyigiriza ekibiina akijjeyo mutidde bwe muti ekibiina kya Kibalama kaakati njagala nkubuulire Katonda takolanga kyamagero watali kyekango gwe lwaki teyalagira bulagizi mutume nti owa buukula bonna buli kisaata kukkiririzaamu affe naye yagaa nti genda olwane nja kuba wamu naawe n'alwanirira amazima n'alwanirira obuyinza bwa Katonda n'alwanirira okulagira kwa Katonda n'ababuwakanya weebali n'ababuwakanya ng'ate yabataddewo naye ate senga osomyeko mu kitabo ekikadde ekya Bayibuli kigamba nga Katonda yayogera ti nakakanyaza Falaawo ye Katonda ndyoke njolosezeko obuyinza bwange olowooza okukakanyala kwa Falaawo kwali kwani Katonda yennyini webale nnyo naye ate Falaawo nagwo nogujwa taziikwanga maiti ye gyeri mpulira kulagirako obuyinza bwe kagamba aleetawo kino n'aleetawo nakiri kwegamba bwa kino amazima be gawangula olyoka oyigireko nti naawe ne bwoliba okakanyaddewa otya Haji omulembe guno kyonnyonnyodde tetukitegedde mbuulirira ddala Haji kyotegeeza ku Nuupu ne Kibalama anti kyenvudde nkugamba obanga waaliwo obubadi obwo buvunaanyizibwa bwabwe Katonda yaba butuma omu atunde ate omulala akaayane nti ate kyange nkutegedde kakati be banaagenda bannyonnyolagana amazima gagenda era Katonda atukubiza n'atugamba nti musabenga oleme kunfuula nze ekyokulabirako bwakuteekayo gwe kankaka nga gwe gwatadde mu ddiiro ne mulala nejjakana mufuuke ekyokulabirako mufa temuli bakkiriza ate Katonda yagamba teyalisonyiye Falaawo nti kale nganze bwe nakulagira nga bwe nakukakanyaza nkulagireko obuyinza kati ate nkusonyiye naye teyakikola mpulira
amazima Haji ensonga eyo ngitegedde naye era walibaddewo obubaka obw'enjawulo nga tumaliriza bwowereza eggwanga mpozi n'abo bonna bolowooza bw'olina obubaka bwabwe yesebo kaakati luli bwe natuuka mu offisi yaffe ya Kyaddondo 10 ne mbayitiramu temaze okusalawo nga omusaayi gw'abaana bange bajjajjange bamaama gwayikira bwerere demokrasi tetwajja naye bwe twatusala kawempe n'asigala bweru wa kibuga tiye bentuuse wali awali essaliro ly'amazima ebimbuuliddwa ndabye nga balinga abaatuleetera abataasoma amateeka ate n'abanga agasomera n'awandiika n'ekiwandiiko ekyoyo Katonda gwayogerako Yesu yagamba nti muyina amaaso naye nga temugiraki baali balaba naye nga tebaali tebalina maaso galaba nnyuguta zijja mu bigambo naye nga gano agalaba emmere gyanaalya n'ekkubo mpulira agalina mpulira naye galiba omuwa akati bwe nkuwa ekiwandiiko eky'Olucyayina onsomeramu byebiwandiikiddwa mbiraba naye ebiwandiikiddwamu sibitegeera sisobola kubijjamu akati naffe no byekiwandiiko bye baatuwa ne mbagamba no bennabikirabyeko naye nga nti kyeŋŋwanira Katonda agambye nti bazibanga ekkuba eddala ng'atoyita mu ddala ŋŋenda kuyimuka n'omwana wange tugende tuyimirirewo independent obanga revolution gye twaleeta etweganye mpulira Haji omukulu Kasamba ne munne omukubiriza n'omukyalo oyo ahowera mu ofiisi bagamba ti gwe nga seeke memba bw'ovaamu ekintu ekintu kiterabike bulungi ti nze kankirage bwe ndiraga obutuufu bwange balimanya Nadduli eyali omukyamu oba secretariat yali enkyamu mpulira naye be naasirikirayo amazima tegagenda kubeerawo mpulira okikyabudde agamba ti ne secretary general ali wanajja tiye tumulindeko tulabe era banagamba nti ti kamukubire namukubira essimu kale mukama wange nti mwami Nadduli ali wano ayagala okukulaba biki nagamba ti olukiiko lugenda kubeera nti twalukyusizza wano tulaba ng'abantu fulo y'abantu eyitiridde obungi olukiiko lugenda okukubiriza luyinza obutakola mulimu gwalwo tutaddewa kale kanja kukubirako kamala okwegula kukubire nti kale nangamba nno ogira otuula wali bamale okumbulira muli mukubire naawe nkunnyonnyole nakiri kulaba nga tetudde ebbanga gwamu nengamba banterese buteresi wabula bugumiikiriza Haji oba bakutuuza ekiseera nga kiwanvu nnyo kati kwe kuyimuka ne mulumba mu ofiisi nimuga nti owadde obedde atudde wali nindirira gweki naga nti kakati olukiiko lugenda kubeera ku Hotel Africana bw'onootuukayo nene naye budde kubanga olukiiko lwabadde lwa ssaawa 8 piye naye yangu nimugamba okuvuga emmotoka wano eyayiriringa bumanyi okuba ku secretariat osala obuguudo bw'oyambuka ku Hotel Africana jamu abeera awo be naatuukawo ku mwenda baana bakyambalamu amagezi ate kugamba ate nga nange neeteekamu obuntu nemekubeeranga ekigenzigenzi nengamba embeera bwe neebanga ekyaliyo I will come naye siyinza genda mu ebyo ate kuzongera wali siri mu lukiiko ate ndi bweru ekikiyitiridde ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa II bwe twali tumaze okwefuga ng'ensi zonsatule zimaze okwefuga Uganda, Kenya, Tanganyika ne bategeka okuzzaawo okuteekawo East African Community esikire ekyo abazungu kye baali bataddewo East African Federation ne bagamba nti olukiiko kibalutegese tujja kutuula mu lubiri emmengo kubanga jjukira nti ye gavumenti enkadde ekuumye ezi gavumenti ezo zonsatule okiraba endagaano ey'olwenda yeeraga boundaries
za Uganda ne Tanganyika. Endagaano y'olwenda yeraga boundaries za Uganda ne Kenya. Endagaano y'olwenda yeraga ensi eziri engulu ne Congo. Tulina okumuwa ekitiibwa. Be batuula amalinga beegeeyeza ne bagamba nti oyo mmaze okumuwa obwa chairman bwa East Africa. Automatically tewali kuwannaanya. Ate bwe anaaba akubiriza olukiiko ate oli mulyoke mumuggyeko. Tunuulira nga Nyerere omukyayi wa Buganda n'obwakabaka bwaffe. Mungu amusaasire n'ebibi bye gyagalamidde. Kenyatta gw'onoovaano gati ati mulonde nze. Kaakati kwe kukyusizaawo ne bagamba nti tukyuse bukeera enkya ne bamukubira essimu Ssaabasajja nti olukiiko lukyuseemu kaakati telujja kutuula eyo lujja kutuula eyo. N'agamba kibadde an abrupt change. N'olwekyo sirimu abo abanaasobola okulweramu kubanga enkyukakyuka zibadde ennyangu nnyo. Baakuba ku lupapula lwa Uganda Agassi lwagamba nti Muteesa snubs the big three. Oluzungu nali nkubadde nga nali nkyali wa wansi kyo nakikwata bukusu ne bwe mba nga ntunudde bwe nti omutwe omunene engulabala okyagujjukira Muteesa snubs the big three yabasaze. Era ekyo bwe kyatuula bwe kyakyuka tebaateesa. Ate manyi Kenyatta talinnya nnyonyi ng'agwa mu ddene ng'avuga kudda waabwe nga ne Nyerere avuga kudda waabwe nga n'Obote agenda kololowe kwebaka nga biggweeraawo. Kale kyembudde nkugamba tiwabaawo ate changes naye ekya bantuuka ntuuka e Kagoma ne bankubira essimu mukwano gwange mulwanyi munnange Sserunjogi n'agamba nti owange ti wano bakusoma erinnya ne mutabani wo ne mugamba nti owayizi kasita baŋŋambye ti olukiiko lwa ssaawa 2 size gwe 8 tiye ate nga nyingidde 2:40 ti kakati ate olwo lwaki nswalira ku mulyango ti lwaki ntaataaganya akubiriza olukiiko sekretary general yagenda oddukubiriza. Tunaalabagana enkya n'agamba nti naye nawange Najjuma abadde tebannaba kumuyita tiye. Era bukaddako n'omulala n'akuba essimu ne mbagamba nti yes mugambe nja kulabira nja kutuuka mangu eziddako ennaku ezikola. Era n'olwaleero gye tugenda tulabe bwe baabikudde mu bitwabawa balina kye bagamba bebeera positive we shall agree. Bene badde negative nga kuba bino ebyokuteesa ebyagamba tukuweyo kino ate olangire ebisigenda kubikola. Ye Museveni akiwulira nga asanyuka senganga nange bangulira mu nsiko ne mulyamu olukwe ng'omutanguze yalisanyuse. Ate obunenyezaawa siinawe nnyinza kunenyeza kufuna simu eyo nti ate tuyite bwe tuti tukube zigizaga. Haji n'agaana. Haji nkusiibudde obadde wa mazima eri eggwanga lino naye kale katulabe embeera bw'enaakola ki bw'eneetambula bye mba musabirira bw'eneebanga eri positive we shall go with it. Mpulira bw'eneebanga teri positive tujja kukiddiza nnyini kyo. N'abantu abali Haji kano kayinza okubeera nga ka buntu abalina abaana beegomba engeri gy'oyagalamu jjakano ng'omubeereddewo nnyo laavu y'abazadde eyo ng'erwawo okulabika. Laavu y'ekizadde eyo erwawo okulabika kivudde mu by'obululu. Tukwebaza okwagala omwana wo bw'oti abamu tebabaagala nnyo. Ate nze nange I am really paying back to my father. Yakwagala nnyo. Amagezi galoko ndowooza mu ssomero gyewasomamu byenjogera wabisomako.
waliwo ne byeyogera nga topic nagiwulirako naye nga kyoyogasseemu saakiwulira musomesa bwakikoonako webale nnyo kale nno fe twalina yunivasite yaffe eyawaka waffe egenda ngaetransferinga generation to generation. So you are so thankful eri kitaawo. Yes. So you're passing on omukwano kubanga ebyo byeyaŋŋamba mbipuluvingidde eno mu maaso nange bye nagamba abaana bano nabo babipuluvingidde eno mu maaso mpulira nga kati wa kituufu nagati we jjajja ng'oyo yalina omutwe ogenda okumulaba nga mu butuufu omutwe gwali gwanjawulo mpulira Haji. Yes. Abantu basiimye nagamba baakulaba ng'okuuma akalwaga Haji omwana tetumulaba naye Haji ng'aji yaliwo saawa 7 anti nze nabagamba ekyaddondo nti obukiiko abululu buno mu butuwadda aba omwana ono yatema ku linnya lyange n'aligatta ku lirye mpulira Sulaiman Jakara Nadduli bw'akola ensobi tebajja kutunuulira ono the yanki ngo batamanyi bajja kutunuulira nze the elderly ataamuteekateeka mpulira kale nno n'olwekyo wali namugamba nti oli obukobi bw'akasaale tajja kunoonya nze talina kyesimbyewo gwe banoonya ng'ogende olwamala okukuba akaluluke nga yeetambulira kale tubuuza aliwo akatumunoonya yenze kankaka Peter Haji nkusiibudde kale weeraba amiina